Alternative Digok. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digtok. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digtok etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digtok. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde biseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirya ba praise nze be bannyamba nze njokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosa n'okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 006 ne 0783 821 918. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo okubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digtok mukwano gwange gwali topic kiri wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku macha baga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting at topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Digtok ku share enganzi the Snap Talk.
Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning, Uganda. Welcome aboard. Today is the 17th day of September 2021. You know, Friday, what we do, we talk sport and we talk entertainment. What is happening in the world of entertainment? What is happening in the world of sport? Ladies and gentlemen, welcome aboard. My name is Edgar Mathew Karuhanga and we are live from here at the Digitalk offices in Lukuli, Akonge. Ladies and gentlemen, good morning and you are welcome and most welcome to the Mighty Drive Show. Mwebala kubanga lunaku mubeerako buli Monday paka Friday nga mubeerako kuva ssaawa mwezi okumakya paka ssaawa 3 kibeera kintu ky'amaanyi okubanga buli lunaku tuzuukuka nammwe ate nammwe muzuukuka naffe okubanga mumanya ki ekibadde mu ggwanga, ki ekibadde wabweru w'eggwanga, ki ekigenda mu maaso mu nsi oba mu dduniya eno eyaffe gye tuli. Mu bannange mwasuze mutya, mwebale buli omu atuyunize ino olunaku olwaleero. Bantu bangi ababeerako nga batunize in omuli abantu nga Elizabeth Musito webale kubanga obeerako Wamala Charles webale kubanga obeerako abantu Norman Tumuhimbise webale kubanga obeerako. It's always a pleasure to be right here. Ladies and gentlemen, it is happening right now, and when I'm saying it is happening, I'm talking about the CAF Champions League era. Are we going to see Ugandan sides excelling in the CAF competitions for the first time in a while? Because we remember the last team that went to the continent and represented the country, that was KCCA back in 2019. Balyooke naye emyaka ebiri tubadde tetuna kuddayo ku continent nga tukoma wano ku preliminary stages nga tetula kuyitawo. Last year ndoza mujjukira Vipers abasajja ba Elmerick bamujjamu, though it was not a convincing win, naye basobola okubanga bamujjamu. This particular year
Tuina abasajja bali aba Express FC already bali mukuzanya bali mukugenda maaso n'omupiira right there bali ba traveling ze twogeranga bali mu ggwanga aliri erya Sudan nja kubamba buli ache kigenda mu maaso eyo naye buli omwaliko it's always a pleasure and a privilege to have you okuba no magic okubanga agenda maaso. We have two people in studios today. Teddy Tenjo Nabukera is the producer of the day and Rogers Turiahawe naye wali on camera okubanga bakutusako these images live from here Lukuli Nanganda Konge ababanyi oluguudo olwo yes awo tuli located aba digital kwa alternative Uganda excuse me osobola okubanga otusanga awo right there. Ladies and gentlemen kanyingireko mu byemizanyo tandikeko wali mu CAF Champions League. Yes, CAF Champions League kyekikopo ekisambibwa wano ku lukalu lwa Bulaaya. Ekikopo kino ekya CAF Champions League wekibanga kisambibwa clubs ezenjawulo mu mawanga ga Africa okujja ne tulaba ani nantamegwa w'ekikopo kino ekya Africa. Basooka ne bayita preliminary stages okubanga ogenda wali mu bibinja era ezo stages zibeera za mirundi ebiri. Twalabye nga stage yasoose wano mu ggwanga Express yabadde hostinga team eri ya El Merrick baagi hostinga ndoza yali wiiki eweddeeyo. Nitubalaba nga bana basamba bulungi. Express yasamba omupiira gwali mulungi. They won the game convincingly. That was 2-1. Atengo olaba mbuno omupiira bali ba good dominating. They dominated play wali ku St Mary's kitende kisaawe. Abantu asinga ba Uganda Cranes bali bagamba mbuno kibadde tekifavoring a new national side. Naye twebuuza lwaki Uganda Cranes ejja mu kisaawe bwekito naye tasobola kuperforminga excellently well. Naye nga ate abaana abawano aba clubs zawano zisobola okugenda ne zijjawo win. Because kati wotunulamu emipiira ebiri egisembyeyo egisambiddwa clubs zino clubs za Uganda omuli URAFC werezanya CAF Confederations Cup then ne KCC sorry amayikasi twamanyiro kubanga agenda nnyo nogatako ne Express FC eyawaswa bossa. Olabye nti no mu mipiira egyo ebiri bakubye goals zibadde mukaaga mubaddemu omugatego goals mukaaga wali ku kitene ate nga Uganda Cranes ebadde yekwasanga nti kino ekisaawe goal tebazifuna jukira mu mipiira ndowooza esatu gye bazanye ku kisaawe ekyo Uganda Cranes efunyeyo goal emu I think because twasembayo okuzanya Mali gwagwa 0-0 then tuzanya that was I think after Mali we played twazanya South Sudan twasobola okubanga tumukuba omupiira wadde twamukuba dakika yali ya 83 atejuka yali na set piece free kick eyo je bafuna I think oba musambi chawe yali waiswa yagikuba I don't remember very well olaba so then omupiira ogwokusatu gwe twasembayo okuzanya I think that was maybe must have been Kenya or no it must have been Burkina Faso yes era no gwa Burkina Faso gwagwa 0-0 ndoza mujjukira wali ku St Mary's ekitende ekyaleetawo okwogera oba engombe egamba nti ekisaawe ky'ekitende kino kirabika bwe buzibu naye kiza okulabika nti kino ekisaawe actually si bwe buzibu omanyi they say a bad workman blames his tools. Uganda Cranes badde eremeddwe okuteeba gola ate in fact Uganda Cranes badde tikyateeba mu campaigns zino ez'enjawulo naye tulabye nga trajectory ekyuse. Express FC was able to host its game at the St Mary's Stadium wali ekitende which is the only stadium that is sanctioned by CAF to be hosting these games. It's the only stadium in the country gye bakkiriza CAF gyekkiriza okubanga esambibwamu omupiira. So when we look at this atwalabanga Express yajja nejjawo omupiira gwali mulungi nnyo abasajja omanyi when you have players like Eric Kambale omusajja wa Express FC abadde alaze mbunne ebintu ebyakola abikola buli lunaku. Eric Kambale will be a player you will wake up at 3 am omugambe jangu onkubire goal akubire goals bili then yomuzeemu omuzukuse ku ssaawa emu akole the same thing. So Eric Kambale has over time rose into the ranks and has played consistent football which is something that we've not been seeing on the African continent for a while. We've not been seeing consistent football. So we have seen Eric Kambale develop into a model player and he scored those by the way breast over goals zali bidi yakuba mweyo game ya jitwazanya El Merrick twasoka ntumukuba esoka El Merrick n'atuba obongo because olaba engeri gye batu goal gye batutebamu yali teri satisfying enough. Murushid Juko center back wa Express FC yasoka na losing amu focus amazuba genzo okuyomba mu ne referee omanyi I even wonder why players actually baba yomba ne ba referees because at the end of the day referee wabamaze making a decision tasobola kugichusa. So sometimes it's always better to move up. So El Merrick kyabakubisa olaba mbuyo yali swift enough ne babeera concentrated ku game abali bakyali mu kuyomba ba blowing the whistle ba crossings omupiira ekisajja akijazz namba 4 ekya El Merrick ne kitukuba mutwe gwali mulungi nnyo wali ku St Mary's Stadium ne batugatta but later on in the game the Express team came back with a lot of thrill, a lot
out of tempo ne basobola okubanga bagutapinga ne bakuba ka 1-2 ndoza mujukira Kaveno mu namba 2 akakubye wali wakati omwana n'aka interjectinga ne kaba nkatuke wa Eric Kambale ne bakuba goli yokubiri ya sendinga Express FC in a lead. Remember wetuba tuogera ku CAF Champions League omanya jibera it's a double header. You're going to host me and I'm also going to host you. So you togera kati mugwanga lino ompira gwade gwino okubanga gwino okubera yo na kulwalero gwa Express ngezanya Elmerick wali mu Khartoum mu Sudan. Naye due to unavoidable circumstances abasajja bano babatudde mu kisaawe ekirala ekiri outside Khartoum jukira nabo mu Khartoum yennyinte muri kisaawe CAF kyadekkiriza okubanga kisobola okusambibwa mu gino emipiira egya CAF Champions League. So baadde balina okufuluma era baalinnye ennyonyi batuuse mu Khartoum baalinnye ennyonyi ne bafuluma wabweru wa Khartoum I think around 360 kilometers away. Naye nga ekyadde kyebuuzibwa ani agenda okusasula tickets zino ez'abasambi ba Express jukira teams zibadde zigenda nga tezina bulungi sente ate olaba nga chooses a ticket no gamba ticket obajukira badi balina okusamba ku Friday. That means they were supposed to come back on Saturday. Kati wobo yongeddeyo mpira paka Sunday. Who's going to foot the hotel expenses as a team ya Express FC nga bali mu ggwanga lino erya Sudan jukira sente tebalina bulungi timu za Uganda muzimanyi Kampala ebintu byaffe mpira tebatera nnyo okutekamu sente. It's more of a personal initiative. Abantu bebevamu ne bagamba let's invest in football. So mukwogerako ekyo twalabye nga Express yali nnyonyi nefuma wabweru w'ekibuga Khartoum gye bagenda okubanga basambira omupiira guno ate jjukira basigaddeyo for a while. Tetumanyi will this destabilize the camp because badde beetegese in a way omanyi obeera osamba omupiira you know ngenda kujja nkuba business Friday then nzireyo naye oba bakutaataganyizaamu how will that affect the physique of the players but how will they even adapt to the weather because okay they've been given time to adapt to the weather omusana mungi mu Khartoum Sudan mukimanyi naye katulabe ekyo kinaba kigenda maaso na Express FC yegamba nti betegese atejjukira basamba omupiira guno ogwa CAF Champions League nga tebalina coach yenna ku bench mujjukira omwami waswa bosandoza yayita ina obusaanyizo bibeera nga biri ku bench eyo so yayita sobola kubanga abeera ku bench because talina CAF B okubeera ku bench zino eza mpira ja CAF ino okubeera nga olina ekitone nnyo CAF B license okubanga otwende ku mpira jjukira abasambi abakochi ba Uganda abasinga baadde balina challenge eno tebalina bipapula oba mpapula za buyigiriza obwa coach ezimala so katwalabye nga by the way that was not a problem that was at Express yoka naye babadde ne URA bakochi bate babakiriza kubanga babeera wali ku touchline nga bagamba tebanaweza UEFA CAF B eyalagirwa okubanga buli coach abeera ku ntebe yasobola okubanga agirina so they were dictating from the stands twalabye nga abasambi wakabe bepushing aba captain nga bagezaako okubanga bayamba tiimu yaabwe so Express FC wetwogera yasimbye eddama kanda mu Sudan katulinde because kati Express yetaaga kubanga ezibira bulungi ate tiimu za waswa bossa overtime tuzirabe nga zizibira bulungi tebatera nnyo okumuteeba goal. Can he maintain a clean sheet in Sudan? If he is able to maintain a clean sheet, that means tujakuwa tuvudde ku guno omuteeko tugende ku muteeko omulala jjukira tiimu wetuuka mu bibinja bya CAF Champions League evaayo ne billions zibeeranga 2 so already ne baba tebawangudde game yonna nga batuuse mu CAF Champions League omanyira ddala mbu akasente nga tiimu zigenda kukomawo nakate jjukira twetaaga nnyo sente mu mupiira gwaffe wano ogwa Uganda tugendeko wali mu CAF Confederations Cup ekikopo ekyo ekiddirira CAF Champions League jukira CAF eno webetwala tiimu 2 akulembedde mu league n'owookubiri akulembedde abagenda straight wali mu knockouts mu playoffs eza CAF Champions League then owookubiri naye abagenda mu playoff eza CAF Confederations Cup so wetulabiraawo twalabye nga URA ya hostinze naye ku kisaawe kya kitende nga wena bagambye naye twalabye nga mukwala asituka mukwala became mukwala Steven mukwala that young boy naye ddala mbuno omupiira naye ekisajja kigumanyi ate kiraga mbuno ki-illuminating nga kinawo ekiraga omupiira gwe kisamba mulungi nnyo Steven mukwala yakubye brace era naye mu weekend eyo twalaba brace zaali nnyingi Cristiano yakuba brace mukwala bakuba brace weekend yali so thrilling yalimu abasajja abakuba double goals ne Lukaku ndoza nzijukira yakuba goals zaali 2 okujjako Benzema yabasingako wali mu La Liga yakuba goals zaali 3 nakola na assist emu ekyo tekisangika nno omupiira ogwa bulijjo guno okusanga omusambi nga akube hat-trick bagita hat-trick ziba goals 3 then ne assist emu so URAFC
ya taking her own team je bayita Ethiopian Coffee okuva wali mu ggwanga erya Ethiopia nabo bennyini aba Ethiopian Coffee ne URA bali tebalina bakochi baabwe ku bench following kizibu ky'okubanga tebalina CAF B license bakkiriza kutendeka mupiira guno. URA yatandika on a good tempo twalaba mbu in fact Ethiopian Coffee yasooka n'enyiga mu URA the first 13 minutes omupiira ogwo nga olaba banyiga nnyo URA ne stabilizing and netegera, you know what, we are home, we can actually take this home. URA was able to pass the ball around and they started, you know, attacking and playing attacking football, as you know, some team his game by the way, because some team no goal abade bakamu employing awali ku team ya URA FC abade in fact anatende kampira gona bamu employing ku Friday nga ku Sunday ompira gwa URA ogugenda okubanga gusambi whatever. That was a short time for him to prepare the team, but Simeon Masaba, who had been there actually naye yitaina kafubi bali mu stands na ngola bambuno batendeka bulungi omupira abana bali bamanye ekyokola, and we saw, I think that was Shafiq Kajimu, was it Kajimu? Yes, Kajimu yali asamba ompira gwali mulungi. He dominated play, he was the captain of the day and he showed that he can lead his team to glory. He saw yasamba ompira gwali mulungi, he had some shots on target, then he had a couple of good passes that he went through that particular game. Mukwala ajaba kuba head esoka after a cross yava mu number 3 omwana naji deflecting amukatono Mukwala naba kuba goal yali esoka. Then Ethiopian Coffee surprisingly ngechali ku express wali naitwala bange bagato mupira goal strategy na ngeri je yajja busajja bwali bukola I think just one attack then nebufuna mu goal yabwe yasokera ddala. Naitwala bambu URA the tax collectors did not give up and they actually had a good game on the day. Ne bajja ne basobola okubanga bajjayo results ne bakuba goal eyokubiri omusajja ono Stephen Mukwala yenyini the youngster that is rising through the ranks tukane kugwanga baade bamuyise recent. So Stephen Mukwala najja nalaga his class nateba goal eyokubiri yayamba URAF naye gwagenda okugwa nga URA naye tulaba eri mu kunywa mazzi obusajja bwagirumbisa omupiira gwali gw'amaanyi nnyo wali ku St Mary's ekitende bwakolangamu zi tactical substitutions naye ng'olaba mbu these substitutions are yielding the results. So ompira ogwo baba gwongera mu eddakiika endala 10 URAFC eyo ndoza yali badde guwulira amaliri gali badde galuma ate busajja ne kukuwa goal B, that means they have an advantage kati gwe otuuka ewaabwe oba olina obukuwa goal ezisukka mu 2 so olabire ddala Champions League atuuka okubanga anyumira abalabi. Katulinde tulabe ki ekinagenda mu maaso. Jjukira nabo bagenda kuba bazannya this particular weekend CAF Confederations Cup. Ethiopia Coffee egenda kuba hostinga URA wali mu kibuga ekya Addis Ababa mu ggwanga erya Ethiopia. Tulabe ki ekinaba kigenda mu maaso right there. Tuveko wano ewaka manya abantu asinga tebaagala waka naye neewunya oba toyagala waka ate onaayagala wa omupiira gwabali gwamala gwaggwa kati tulina kukuza gwaffe because gwe guka gwe tulina guli ogwabali baagumala dde ogukuza ne making sure nti n'ebintu biri malidadi sana. The show is proudly powered by Praise Property Consultants. These people deal in land. Everything that you hear that is land related, they are always there to make sure that they serve you. Bakubireko enamba yabwe 0706 147006 noti musanvu noti mukaga 14 nsanvu noti mukago ba MTN eri noti musanvu 83 82 19 18 0783 82 821918. That is the number of Praise Property Consultants. They will actually be serving you in real time. Edachikabiri munyaze zakaita kusawe mwe yokumacha amanyaze Edgar Mathew Karuhanga twade tulina okubera n'omuyimbi City Don ndoza mujjukira nabadde mbagambye ko lunaku lw'eggulo. City Don omuyimbi is the hit maker of Balumye, the hit song that is trending right now. Naye omwami ade tasobola kutwegatako nakulalera afunyemu ka emergency atukubide simu natugamba, you know what, I have an emergency, I won't be coming through. But fortunately enough, Farida Bikobere got you in the world of entertainment. We shall be talking entertainment. Bintu bingi ne bigenda maaso mu ggwanga mu entertainment industry. Films empya nyingi ezifulumye nyimbi abayimbi bafulumize nyimba empya collaborations nyingi tujja kwa tubyogerako ebyo nebirala mu entertainment egenda okujja in a few minutes from now. Ndoza katugendeko wali mu UEFA Champions League. The UEFA Champions League returns, and when you hear the anthem, you know it is time to enjoy the game. And the game, you enjoy it with a Heineken. Manyi Champions League is proudly powered by a Heineken beer. Webabera nga uli omubala ogwo. Manyi anthem mu Luganda gwe bayita omubala. Ade tebakimanyi uli omubala ogwo nga gukuba ng'omanya abasajja bano batuuse. Twalaba Champions League yaggulawo curtain raiser yali so good.
emipiira gyali ebiri egyatandika Champions League campaign eno twalaba Sevilla ngezanya RB Salzburg okuva mu ggwanga erya Austria. Omupiira gwali mulungi nnyo naye gwagwa amaliri yali emu sijena gwogerako nnyo okujjako omanyi Sevilla wezanya oba tewali thrill yofunayo amaanyi. Naye the biggest shock of, in fact, it's not the biggest. There are other big shocks that we had in the UEFA Champions League week, but one that made headlines was Manchester United actually losing away from home at Young Boys in Switzerland. Team Young Boys, yewunyanya abalabe okubanga yakola a remarkable comeback. When I say remarkable comeback, I'm talking about actually a good comeback. Manchester United mu dakiika ndoza yali ya 13. Cristiano Ronaldo yali amaze dda okunyenya akatimba. You know what he does best? He's the king of the Champions League. Era olumusi bamuyita Ronaldo mfocho giyita UEFA Champions League bagiyita Ronaldo Champions League. Nti Ronaldo kino ekikopo kya Champions League akoze record ezenjawulo nyingi nnyo. Ye musambi asonso okuba goals goal mu Champions League mu timu yemu nga wayiseyo emyaka 12 kibadde tekisangikangako. Omwami ono yakoma okuzanya Champions League nga ali mu Manchester United yakuba goal naye yakomeo first match yenyini nasobolanga okubanga kuba goal naye unfortunately Manchester United teyalina we yatuuka bakuba goal yasooka mu dakika 13 obusajja ne butandika okubanyiga after Aaron Wan-Bissaka yafuna red card yali not necessary though it was actually not intentional. Ayina engeri gyanyigamu akasajja ka team ene ya Young Boys mu Switzerland yali so nasty naye yali ateta kigenderere yali azze kuba mupiira era Garenevo yali ayogera mu preview ye ngagamba when you're going for a hard tackle like that one you have to actually aim for the ball right because when you miss the ball you're going to take someone's leg. Atenga kyekali ekituufu ya missing omupiira just slightly bwati akasajja ne kali okakanyiga omusajja ono okugulu kumpi kata kunuuke bunuusi bawa Wan-Bissaka red card walaba game yachukira the game was profoundly changed. We saw Manchester United being the underdogs and these particular lads from Switzerland actually taking on the game. Banyiga Manchester United mu dakika y'ensanvu munana ne babakuba goal abagatta. They scored an equalizer goal that nobody saw coming and these guys actually scored it and they were the best on the day. We would say Young Boys actually played excellent football. Then in the 94th minute ng'omupiira gunaatera okugwa, in fact ng'omupiira guwedde nga wabulayo seconds okubanga gugwa obusajja bwa Young Boys ne bulyoka bubba Manchester United a goal. My God, it was a heartbreaking goal for Manchester United fans and everybody was like, whoa, has Manchester United lost against Young Boys? The same mistake Manchester United made last season. Baina team je bayina okuba je bayibayita I think Shakhtar Istanbul Shakhtar something like that. Team yalieva mu Istanbul Turkey. Eno team bayina okujijjako obubonero obuli maximum. Kyewunyisa twagenda wabweru w'eggwanga eryo, otwali wabweru w'eggwanga nga tuli mu team mu Turkey. Manchester United was actually thrashed by 2 goals to 1. Nolabye ddala mbuno this problem has been recurring over a time. That's a challenge that we've had as Manchester United and let's see what Ole Gunnar Solskjaer had to say because it was a dark night in Switzerland. Okubanga Manchester United bagikuba omupiira gwali mulamba. It was really nakola substitutions ogamba was it actually tactical? Alese Lingard, yes, because Lingard made the mistake okubanga yagaba back pass eyo. Yo back pass yagaba teyatuka wa David De Gea akasajja nekajinterjecting amudda kike ekinana munya ekyenda munya nekabakuba nekabakutula nekabajjako points zaali 3 abayina okufuna point emu at least oba in fact Manchester United yajja mu game ng'erina okubanga ewangula game eno. Unfortunately ne basobola okubanga bakuba Manchester United. Cristiano Ronaldo was a dark night in Switzerland. It was a dark night for Ole Gunnar Solskjaer. It was a dark night for all Manchester United fans. Sorry about that. But the surprises did not cease to end in the UEFA Champions League. The surprises kept on coming. The following day, twalaba timu eno eya Bayern Munich ngekuba Barcelona zali goals 3. Barcelona played football that nobody expected. Abasajja babakubisa buli kimu. Barcelona, for the first time in their history, they did not have a shot on target. Oh my God, that is sport for you. That is how it thrills. Barcelona bamukuba goal 3 nga talina shot neemu bannange. So gera ku Barcelona B. Njogera ku Barcelona y'abasajja ba Gerard Pique nga bonna be bali mu kisaawe. Naye Barcelona ekoze mistakes over time. Mumanyi baleka Lionel Messi n'agenda bwatyo. Leo Messi wagenda abasajja baadde balina challenges nyingi. Ekitandika mu musaala, injuries zibatawanya. Aguero bamuleta ku Manchester City.
tanna kuba mupiira because of injuries. Atulabye nga Barcelona ebadde n'ekizibu ekyamaanyi nnyo obusajja obukuba bwana buto. Olabye ddala mbuno there has been a challenge at Barcelona wali mu Camp Nou. Tiimu nno Barcelona tiimu ya byafaayo lumungi agibagamba wano it's more of a political team. Yajja in politics naye enengeri gye badde etandise oddimiininga bannange. Bayern Munich kakitegeeza mu mipiira ebiri egisembyeyo Bayern Munich ina goals 11 against Barcelona. Noza mujjukira omupiira ogwasembayo bakuba Barcelona goal 8. Bayern Munich era nga yebakuba ate we yabakuba then buli omu yalimu Messi yalimu Antonio Griezmann yalimu babakuba goals zali 8-3. So olaba Barcelona over time eze losing value bannanga. Ani agenda okugikomyawo katulinde tulabe. Ronald Koeman coach wa yagambye he's looking at bringing back Barcelona, but can he actually do this? Because it's going to take a while to replace, Messi. Ate Griezmann bamutadde n'agenda ku loan ndoza mujjukira. So n'ugamba if you don't have a Messi, you don't have a Griezmann. Ate basajja boina Osman Dembele basiba balwadde bapike bakaddiye. Ate okyagoba bugobi basambi. I think you need they need to go back on the drawing board. Balabe chichi ekinaba kibayamba. Twalaba Juventus ngekuba Malmo wali eyomu Sweden goals ali 3 ku bwerere. Chelsea naye omupiira yagujjayo naye yagujirayo ku nnyondo wali mu Bungereza ngezanya Zenit St Petersburg yali goal emu akwemu. Then ekibinja ekya Manchester United omuli Villarreal na Atlanta we bali besamba bagwa 2-2. So olabira ddala mbuno Manchester United echina chance because zona team zina point yemwemu Manchester United taina point akyasobola oyita munaye this should be a wake up call bamanyembu n'emipiira gye balina okuwangula actually no giwangula convincingly okubanga oyamba team yogenda maaso. Twalaba Dynamo Kiev ngezanya Benfica gwagwa 0-0 Dortmund ekisajja ki Erling Bright Haaland n'akasajja kano ka Jude Bellingham Manchester United yali emwagala ng'akyali mu team yali ya Portsmouth. I've forgotten the team that Jude Bellingham gye yavaamu, but it was a very small club. Erinnya lijja ne ligenda. Naye Jude Bellingham over time azala zembu no mwana. This boy is classic. Yakola assist na kuba ne goal. Goal yasirisa abasajja bano aba Besiktas. Bali bamuvuma nnyo. Yakuba in fact yakola assist ya Haaland. Bagendo celebrating and bakasuka ka glass ka beer. Jude Bellingham nakakwata nakanywera ddala. Ate mukumala okanywa n'amaana abakuba goal n'abagaba bannange. Mwaga nnyo okusosola abantu naye atubalazeeko what we can do. Jude Bellingham muvuka muddugavu naye azanya timu ya Bungereza ate musajja Mungereza omupiira ina mulungi. He's 18 years old but he's breaking records at that age. What will he do at 30? Ebintu enaku zino talent abantu abanyumira eddiba kati nze Ronaldo ne Messi twabavaako tulina wana abaana betulaba bali mu kujja ba Mbappe ba Erling Haaland ba Jude Bellingham ba Jadon Sancho. They are boys that are coming and they have good football. So tujja kubanga tubeerinda. Dortmund yakuba goals ali 2 kwemu. Shakhtar Donetsk yalezanya Sheriff yakuba goals ali 2 akubwerere. Inter Milan ngezanya Real Madrid. This was a very good stand-up. Abamanyi the rivalry that has been between Real Madrid and Inter Milan omupiira gwali mulungi nnyo gwali wali mu kisaawe kya San Siro kya Inter Milan. Madrid yajjayo goal emu mu ddakiika y'ekinana Rodrigo came to the rescue of the Galacticos. Najja nakubaga ati ne Madrid olaba mbu ate Madrid y'ekintu kyayiwadde ina abasambi abato naye n'engeri gyefeezinze out. Jukira Madrid ina tiimu yakuba la Desma ndoza mujjukira la Desma ebikopo ebisatu byawangula ebya Champions League. Teri tiimu yonna yali ekikoze in the history of football. Abasajja bano bajja ne bawangula ebikopo bisatu ebya UEFA Champions League. Baina tiimu yali mundoza you could even remember it off head. Cavahari yali mu Navas yali mu goal, Cavahari mu 2, Marcelo Musatu, Rafael Varane ne Ramos nga bali mu central defense, Modric ne Toni Kroos ne Casemiro nga bali wakati, then Ronaldo, Bale ne Benzema. Eyo tiimu emujijjukira yali ekoze ebyafaayo ku Europe byamaanyi nnyo. Naye ngeri tiimu ya Real Madrid gyefeezinze out bana abasambi ate osobola okuba wako benefit of doubt nti baze baba phasing out mpola nga basigaza senior ne bagamba no senior agenda kubeera mu kinnya oba agenda kusamba mweno namba then ne bamugattako obwana obuto. Tebakoze ng'ekya Barcelona. Juga ne Barcelona nabo badde n'ekyo ekizibu nti omanye omupiira every after 10 years a game changes. Nti abasambi badde emyaka 2 akyuka nafuka emyaka 3 omusambi w'emyaka 3 takuwa mupiira gwe gumu ow'emyaka 2 gwakuwa. So Madrid yo yakitegeererawo nemanya mbu Ronaldo akaddiye, Ramos akaddiye, Varane akaddiye, Modric akaddiye, Casemiro bonna bakaddiye. Ne balina engeri gye baba phasing out. Baleeta Vinicius Junior mpola balese Rodrigo mpola olaba nga bareplacing pesa ku pesa. Naye ne balekamu ate abakulu abagenda driving a team nga Karim Benzema nasigala nga ali wali maaso, Casemiro waali then yemabega olaba mbuno wadde bakyalina Cavani, balina Nacho, balina Marcelo
olaba mbu nekitu bakikwata mpola mpola. They knew that they are in a transition and they managed the transition well. The boys are still playing football on the top of their game. Baina abasajja nga ba Fede Valverde kisajja kikuba bulungi ekinnya. Olabye ddala mbu Tony Cruz waagenda Fede Valverde walira bamwade n'endagaano paka 227. What does this show you? Timu eraba maaso teraba wano kumpi nti ezimba okumala maaso okugenda maaso. Kati guno omujiki ogwaba Casemiro newe gunaagenda abaana abagenda okuba atenga bayigidde kuba senior because kati Fede Valverde ajja kuba ne Casemiro akube ne Modric. Agenda yigira ku Modric ajja kuyigira ku Cruz ajja kuyigira ku Casemiro. Naye Barcelona tekiriiwo tewali gwogenda yigirako ogenda kuba bukubi just like that. So twalaba nga abasajja bano Rodrigo akana myaka 19 kajjayo omupiira ku dakiika y'ekyenda ne kaba kuba breaker eyo bajita heart breaking goal wogikuba owulira ddala nga ya Inter Milan nevaamu naye nga yali esambye omupiira gwali mulungi. You can say credit to Inter Milan. They played good football. It was just bad luck on the day. That is what happened right there in Milan. Abasajja bano basobola okujja ne bajjayo omupiira. Atletico Madrid ne Porto gwa 0-0 nga bafunye n'ekibumba. Atletico Madrid yali tasasamba bulungi nnyo ne mu ligi ndoza mujjukira akasajja ka Thomas Lema ke kalina okubanga ka Thomas Lema ke kalina okubanga kabayamba mu dakika y'ekyenda mu musanvu bayongeramu dakika 5 naye gwinenge gwatuka mu dakika 7 akasajja ne kabategula mu y'ekyenda mu musanvu. Nga maliriza omupiira gwa Club Brugge ne PSG. PSG has been seen as the best team in Europe right now on paper. Webakuletera team ya PSG nawo otirawo. Abasajja bayina Messi, bayina Mbappe, bayina Neymar in the same game. Gwe mpira gwasose bonna okutandika omupiira gwa Champions League. Ne bagutandika ne team ya Club Brugge. Bane Club Brugge eva mu gwangira Belgium, yes. Club Brugge ka team katono naye kajja ne kanywesa PSG amazzi bannange. PSG nga Messi mwali sinti tewali Messi yalimu, Kylian Mbappe yalimu, omusajja ono Neymar yalimu, ba Andre Herrera bonna balimu, ba Gigi Donnarumma bonna balimu, ekisaawe kyali kijjudde. Nga tumanyi Messi bagenda kuba obusajja golo 7 bano obusajja bw'abafuukira obusajja. Kyobula timu zino ezi underdogs ennaku zino mu mupiira gwa Europe mwana toteekayo sente era mu abaakapapula mbasaasira bagenda okukuba mmwe. Alaba batagala kuwulira ekyo naye mulabye ddala kati abantu abasiba omupiira gwa PSG okuwangula baali bangi ne PSG bayuza because omupiira gwagwemu kwemu ng'atolaba obusajja bwa Club Brugge bwadde bulumba PSG ng'ekitalo. Mu ddakiika y'ekumi n'essatu era omusajja Kylian Mbappe ya crossing omupiira Andre Herrera n'abakuba omupiira gwali mulungi nnyo ogwasala ne guyingira goal. Naye overtime obusajja bwa Club Brugge bwalumba tiimu eno ne bugigatta ne bugirivendinga paka ey'ekyenda nga Messi mwali yakuba endoza yali short yakona ku mulabba naye teyasobola kuyingira unfortunately naye nga yali egenda kubeera nnungi nnyo ya Lionel Messi teyasobola kuyingira. Obusajja buno ne bujjayo point wali ku PSG kyali tekisangike kyali tekikkirizika but it actually happened. Club Brugge drew with PSG right there in Belgium. The show is the Mighty Drive Show. We are doing sports, you know, it's a Friday. Twabasubiza City Don adita so akutwegatako because of unavoidable circumstances. So tugenda kuba tuchikuba kasavu kanyama. Tugenda ku sports tujayingiza mu entertainment in the next hour. Tulabengeri je tunyumyamu namu abali eyo. Mutuwe messages za mutujja kwa tuzisoma agala okushinga munne happy birthday. Anything that you want to actually be served to you, we shall do it because that's what we do. We serve you, we serve Uganda, we serve the world. That is the Mighty Drive. Still talking about Champions League. Twalaba another thriller. When you hear Liverpool taking on AC Milan, gubeera mupiira nno mulungi nnyo. AC Milan yakubwa omupiira omujjukira overtime. AC Milan ebadde ezannyanga nnyo ne tiimu ene eya Liverpool. Baazanya mu 2-5 we basobola okubanga bakola ebyewuunyisa. Abasajja bana AC Milan Liverpool yave mabega gwali mu 2005 ndozuka mujjuka fine eyo eyali eya goals zaali ndoza gwa 3-3 naye AC Milan eyalimu wa Paolo Maldini by then eyalimu abasajja nga abasajja bali banja bakuba mu timu eyo eya 2-5 mujjuka bagituma the miraculous Istanbul ekisaawe mu Istanbul eyo mutaki omwali finals ezo bakuba Liverpool goals zali 3 ku bwerere then abasajja bava wansi aba Liverpool through Steven Gerrard ne bakola ebyewuunyisa nibajja ne bakuba goals zagwa 3-3. Liverpool Gerrard yasoka alaga his class. By then Rafael Benitez yali akakwata mu Liverpool. Tulabanga omupiira gwali gunyuma by then. Gugwa 3-3. So olaba embiranye ebadde we ne 2-7. Esimira ne jo wangula ekikopo kya ye ekyo 7 ekyasembayo kibasembayo wangula ku Bulaaya era baakuba Liverpool ku final. Nga Liverpool era bakuba goal 2 kwemu nga besasuza final ya 2-5.
gye yali abalemesezza okubanga bawangula. So AC Milan ewejja ebeera thriller, AC Milan versus Liverpool. Era twazzeemu ne tukiraba mweno season after 9 seasons nga AC Milan ebadde tejja mu Bungereza, tejja mu Europe okumala emyaka 18. After 8 seasons baadde tebajja nko mu Bungereza oba mu Europe okubanga basamba omupiira gwa Europe gwonna, bakomyewo ne bazanga Liverpool. It was a beautiful one. Trent Arnold akuba goal esooka, tulaba nga obusajja bugatta, then ne bubategula ne ziba 2-2. Mohamed Salah n'abazamu eyokubiri, then eyokusatu ekyadde ekisajja kyawe kyabakutudde ne kibakuba goal. Omupiira gwawedde kumpi goal 3-2 naye gwanyumidde abaagulabye. AC Milan gezanya timu eyo eya Liverpool. Manchester City yazanya RB Leipzig gwawedde golo 6-3, so webadde okubanga basamba we batyo. Sporting Lisbon yazanye Ajax. Twalabidde ekisajja kino ekya Ajax bakijja mu timu ene ya Crystal Palace, bana ekyabakubye golo 4 ku bwerere. That is things that happened in the world of the Champions League. Era Champions League eyo kasito mubala muguulira nga uli atindiri akadonga ako omanya the Champions League is back. Katuize mu Premier League katono, then tubayenga tumaliriza show ya feyolunaku olwaleero. Tulabe ekigenda maaso wali mu Premier League. Premier League twalaba Everton yakuba Burnley golo zaali 3-1 gwanyumira abalabi ogwo. Then netubeera ne timu eno eya Leeds nga Liverpool amukuba golo 3, Chelsea ngazanya Aston Villa n'amukuba 3. Owulya nno Chelsea okuba Aston Villa golo 3 oyinza olowooza gwali mwangu. Aston Villa yanyiga Chelsea bannange, okujjako Chelsea omanyi oyinza okukola chances nga 3 mpira nga tewazze kuteeba era ne zigaana. So twalaba wano Southampton West Ham 0-0, Manchester United ngekuba goals 4-1, ngekuba Newcastle Cristiano Ronaldo yabakubira Brest. Premier League returns olunaku lugenda kubeera lwaleero. Newcastle egenda kuwezanya Leeds. It's the Friday night football. Tujja kuba tugula kusaawa 4 eza ekiro. Newcastle egenda kubezanya timu ya Leeds. Then Wolves ejja kubezanya olunaku olw'enkya kusaawa 8:30 ale kick off. Wolves taking on Brentford, gujja kunyumira abalabi. Norwich versus Watford kusaawa 11. Kusaawa 11 era tulina Burnley ngezanya Arsenal bafunye win yaabwe yasoose mu mipiira ena eja Premier League ejaguddewo. So balina points 3 bagenda kubazanya timu ene ya Burnley. Burnley nayo inayo win neemu, so Burnley Arsenal mujja muwulira bagenda kubeera ali mu kisaawe kya Burnley gujja kunyumira abalabi aba Arsenal mwesibe 3 kuba 2 tezijja kumala. Timu ya Manchester City egenda kuzanya Southampton gujja kuba mulungi saa 10. Liverpool ezanya Crystal Palace ogwo nagwo gubeera nnyo omulungi naddala nga guli ku Anfield. Crystal Palace ye timu eyasembayo okubanga ekimu omupiira wali ku Liverpool ku Anfield era neguba kuba gwali mupiira mulamba. Aston Villa ejja kuzanya Everton olunaku lw'enkya saawa 1:30. Leicester City ku Sunday ejja kuba ekomawo ngezanya Brighton saawa 10. Then West Ham ngezanya Manchester United gujja nyuma nagwo gujja kuba gwa saawa 10. Then ku saawa 12:30 kujja kulaba a London derby that will be Tottenham taking on team ene ya Chelsea. Chelsea eri unbeaten. Tottenham bagikubemu omupiira ogwasembyeyo. Crystal Palace ebisajja bya Vieira byaze ne bikuba Tottenham goals ade 3 ku bwerere. Neka tulinde tulabe Tottenham ngezanya Chelsea. It will be a good one. We shall enjoy that one. Ladies and gentlemen, doza kamalirize show y'olunaku olwale. Tutogedde ku Serie A, tutogedde ku La Liga, tutogedde ku League 1 kubanga omanyi obudde bubeera si bungi nnyo kubanga tubyogerako. Naye musobola okutufollowinga wali ku The Alternative Uganda. Oluusi tubaterayo mpola preliminary results as well as in the world of sport, because sports to us is more of a passion. So we love sport, and mujira mubera underway tujja kuba tubaleta ne sports show ejja kubanga airinga every day wano ku The Alternative Uganda, The Alternative Dig Talk. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Tugenda komangawo nga twogera ku entertainment. Omukyala Farida yamaze dde okubategekera entertainment news, and you're going to be having a lot of fun. Kyekigenda maaso in the world of entertainment. No mpulira bingi Shiraga Shumba atakoze eki bingi nnyo omukyalo ono Farida Bikobere Farida. Good morning. Good morning. We'll go for a short commercial break. We shall be right back.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde biseera bya kovidi yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyisa okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu Lumu 128 oba ku ssimu 0706 006 ne 0783 824 Hello, beautiful people. You're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday, right from 6 to 7. It is your responsibility. Omwana wo okubera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenza abasajja abakunga. Butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwaliye. Topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makya baga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yonna gy'ondiyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show,
exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative digital etuwadde kano ka mighty drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The Alternative TikTok. Real issues, real talk. Good morning, Uganda. Welcome to the Mighty Drive Show. We are here to Vademu Sports Mwebale Kubanga. About the sports scene of the country. We talked about sports in the country. We talked about the global sport. We talked about the UEFA Champions League. And yes, we have a surprise for you today. We have a surprise artist. And I know nobody of you saw this coming. He is a surprise for you. Ladies and gentlemen, we have... he is a musician, he is a journalist, he is a philanthropist, he is a happy soul. He is Arnold Mukose Anthony. Good morning, Arnold. S²M. Hey, we batu bamuita S²M. Chiba chiti echo. Arnold Mukose Anthony, Arnold Anthony, S²M. We have A²M in the building. Ladies and gentlemen, he is my program's director, he is my friend, he is my brother, and he is a musician. Surprisingly, Uganda didn't know you were a musician. No, you didn't know. Don't say that. Texting a comment yo. Otugambe yayimba ojja kwa shocking abesoli omukulu ojja kwa shocking abana abesoli omukulu nga bagamye ntomumanyi so gwaba litamanyi gwenga gwaba litamanyi but emya fact nti mwanonyeza kyo kitegeeza abanyaganda bamanyi because when you say Uganda bakumanye ate twakugaseewo omanyi kyanjawulo nti omanyi Ugandans it means two people. When Ugandans what government most Ugandans kisaba kitegeeza bamanyi naye wali gambe most oba mene naye bwogamba nti Ugandans nga ono abadde antegedde no nantegedde they are two Ugandans. Yes. So kati ababa bamanyi so manyi no choose statement tutandikira wenyini music industry ogitandise di ate okivaamu di. It's a long story. I was born a musician. Because I realized that I was a musician. Music is art. No, I'm explaining. Go tell him muyimbi. Nze muyimbi. Ebisere bisinga tetwemanya. What I'm doing is in this line. It was an natural. It is art. Emya fact. Oyimba no vama malobozi. Music is all about malobozi. But the way you twist the malobozi okufoka okuvamu abantu kyebaga bagwa kyagala is what matters. So emya fact from there we pop first of all toka lakasa ate ne tuyimba wale fumya malobozi. So in that process is us to change amalobozi ago to good or to bad. Ladies and gentlemen, so all of us were born musicians. Abatamanyi Mukose Arnold Anthony simu pya wano omanyi every broadcast bagamba every 5 seconds wabira wo muntu atandeko na jeko. Abade tebamanyi Mukose Arnold Anthony mwami akola naffe wano ku the Alternative TikTok the programs director which fortune omwami ono aina history ali rich
era okumuleeta wano tolowooza mbu wa muntu mupya nnyo no abaddeko wano kweno set era abeerako infact abaddeko present continuous olwokubiri mutera okumulaba n'omulangira wano abeerako nnyo musajja ng'oggyeko ebyamawulire ayiko ebintu ebirala byakola ng'omuntu so yaliko omuyimbi so ne kati kyemanyi once an artist always an artist so musajja wano azze mu capacity si ya munnamawulire wadde eri mawulire mumutegeera nnyo bulungi naye ate ne mu music eno omwami Mukose Arnold Anthony mwali so leero tulese A2M ye muyimbi tulese muyimbi tetulese munnamawulire ku show yaffe ey'olunaku olwaleero so Mukose Arnold Anthony ali eyo omuntu eyakakulaba ayagala kwebuuza Mukose otandise ddi okuyimba twagala kubuya ku journalism byonna twagala kuli omuyimbi Mukose yatandika ddi okuyimba ng'ojja okuyimba gamba nti we are all born musicians Mupittu is when I led a school choir in Pittu. Nti twali tusomera mu ebizimbe byafa mu byalo twali tubwabwere mu miti so government netubwe ekizimbe naye ekizimbe kino bagenda okukironkinga battery hustling like abakulu bagenda kujja so kati tumategeka kati kulonkinga okuteka ejjinja ly'omu nsonda malina okubamu mukolo but I was shocked nti nali mu Pittu ne bagenda batusenga kamu then kati timu yaffe nembanga ne mu kwaya Pittu then mu kwaya somero that's when I realized that I was a musician era kayimba kanayimba kuno n'olwaleero nkyakajjukira kali ka gospel tewali kirema katonda haleluya tewali kirema katonda so yeah abagenda mu makanisa bakuba no I was shocked kuba essomero lyalimu ndowooza like 900 pupils but at that age so I realized so nengera nga nkula mu P3 nengera mu school choir P4 P5 P6 like that yeah actually my first time okulinya Kampala yali music and I was in P6 ne tuyimba ebyo mu somero naye somero lyaffe ne livaako ne ku district essomero eddala neri mpangisa ofuso already hired us yeah bali mpangisa nti bagenda ku region amanyi by then mwali mutambula ku mitende nga tobuuka ova ku district ova ku sub zone that's a gombola nogenda ku zone that's a saza nova ku zone nogenda ku district then mugenda ku region nti for example Busoga region yes okay byalinga by tribe Busoga region, Choli region, like that. Nikati ababiri abavaamu bebajje kamba ku National Theatre. So to go to district, I was good at xylophones, amadinda. Amasoga to get embaire. So cause what made them take me is instrumental. Cause nakuba like twaina set of kind of music okay twabangana folk songs twabangana in solo auditions creative dance so kati twaina nga party nga bagita simanya obikyaliyo nga bagita solo obera ku stage omuntu wago solo no representing kwa yobe somero so kati nze yes so kati nze nali nkwa madinda kati bankwata naye nkuba set sibiri za madinda muntu wago omu like nga nkuba nentabula tukita kutabula nti muri babiri onakuba eno no ba side zeri okitegera kati ate kati nganze mbere wano na wano makati kati nga tukolanga ngeri ya V okitegera so kati they were impressed balabanga muntu omu akuba muntu omu aina set sibi za madinda they were so shocked ngati bakirabangako so that's when they jibanfunamu then era nibasaba n'essomero eyo solo gituba tukuba paka ujitna batukoze eki tukomye naye nakulabira natuke Kampala omusomesa bwena natambulirako baba na mwesi bako bwento ku saati at Kampala semumanyi wembula like nali very ujukira wafa mu kyalo nakula sambalanga nakula vakuve Kampala amjemerembe naye fali like okay nali sharp naye kwa nayi wa kyalo nnyo nze by the amagezi mwegali naye ngo ina mu African city nzenga by the ukwambala engato ez ngaliko engoko yo mu kyalo takokolya mu kibuga oshege etwala time
okufuna confidence okukola mu kibuga ojokola ko research tojija Pablo Yusuf ni okukolemerawo esoka ne studying at least for an hour okude bujitako endala zikokolimenya ngate kokolimye esoka kaka weli environment mzembando ozoba etidde buti anti kyekyo that's it engeri ya kukyusa environment ni kwa muntu wamma nabakujje bakutwala e Dubai toyaka bwenti bwentambula mu music but ya P6 nafunamu obuzibu nti kugombola ne kusasa nafuna ebirabo bingi nayisaba nko mufaliso olamu bwange nali fuliwe bakakuki no abe Kampala life jetunyumya falamwe nje lisuli ya mukulu abaje abayiraba but for now nkubira life mwe twakulya falamu mtegombede Kampala but sife Kampala yomaja mwasulayo of course tetomugane mukomawo like okuswa we muvirako oba kitegeera we muvirako mujja ne musoka mukuba ne basoka basusula Baka musula mu hotel no production theater just mufuna akabangiza magaba no bano some wait wano some wait nainga tewali byakwebba no tewabe nga byakwebba nti omujja kubba ebintu byonna so ntinze like mbadde ngamba disappointment janso okufuna music nafuna ebirabo kusaza ne kugombola naye jukya bampa omufaliso ne bampa bafu ne bampa blanket ne yibulirawo kwa mistress wafu nayibuza jukira simanyi we yabiba naye yayibuza naye in life naye nesunzo okuba ku mufaliso naye nesunzo okuba ku blanket ngambye nabifuna ngabo naba ku stage nabileta ne bagamba like appreciation chegera cause I remember naimba oluyimba naina parts I was solist most of the songs I solist so katinga nteka munyo emotions like by figurators bakaba omanyi tutabangane police nga amasomo gahalinga abantu mu audience nibakola comedy woseka romantic ngazokola ki bakusalako kati nayo ngazi bwenje ne figurators bakaba mbateka mu mbeera ejo nga bakaba kati abantu bona they were impressed kati bampa omufaliso bampa blanket bampa case wakwera kune case ne bampa bafu nebitabo nabifuna naye bisigale sabifuna obuseje babibuzawo amazima nanyiga olangu bwange bonna like kali kaya mistress aku excuse nafuna bitabo aku excuse kyo mchana of course watu wakusomero ningande wendo zandi twatuka kiro kwatama ku Diana muri kiro ninde uzandi lokwa budde bwa kiro onja bifuna encha okay yoko yali Friday kwa twabika ku Friday kati Saturday weekend nga manyi ku Monday bajanga amatoja ngono omuzadde tukwase wala bikwase ku assembly Monday Tuesday weneza ngama mzia mama mugamba nafuna ebirabo nabinkwasa naye bampadde bitabo bibino mama nagamba lina kutulabe bayinza okuba kyeteekateeka bayinza babaga kuwa ku mukolo nekola mwezi Gonga togena nko mistress kumugamba nyawo na ichi. Vakubana abana bennaku zino edda waberanga ojuke yali deputy head teacher atenga ye choir mistress nti awaliwo gap nene era mama yastuka nagamba nti omwana ali twabiteka wano naye lwaki tuwagambanga tukoka kumachanga tebiriwo bichi nenyiga nenchawa so wentuka mu P7 jukira kati we candidates nga fe tubane dembe obutaingia participating ebintu ebyo because we are concentrating but Roman I was head prefect at the same time debate prefect nti ebintu imunga binkwatako from day one I'm confident of what I am and I thank God for that. The sina gwentia sina chentia. That's a problem young people right now. They don't have self-confidence. So nze bwenga mantinya kusinkana Edgar. Njamufuna. So nti mtuka P7 yao nkola withdraw. Na ingesomali netaga. Na ina usungu bwange. Okay. Bayimba for the first 3 weeks nga sirimu. Ne bagenda ewa mama ne bagana ye bichi n'abagamba omwana yanyiga ABCD era he took the intervention of a DOS head teacher ne choir mistress ne batuuza ne bagamba kyanyiza omwana ono ABCD so what did they tell you so as you play your first song bali shocked abalala
nga tebakimanyi tekyaki badinaoko ne beetonda ami n'agamba learn to forgive. Nosonyiwa naye okay, forgiving is there, but they should have given you a valid reason as to why era kye banyambako ku olwo nti okay twalina bu school fees bwetuwa butonotono ne bagamba tajja kusasula kuba twali tuwa omutwalo kenda twali tuwa since kenda nga registration ya P7 yali yakana na 8 era akana na 8 kai kanemi okutula P7 nga sizirina so ketukomaawo akana na 8 nzina sasula mitwale esatu mu 10 for my registration. Ladies and gentlemen, this is the Mighty Drive Show. We have A2M Arnold Mukose Anthony wali mu studios agenda kubanga atuwa omuziki gwe producer njagalo sokotandika okutuwa kayimba ko omwami ono Arnold Mukose Anthony. Tukomewo atunyonyodde mu lifestyle yenga tutenga atandika. Asoka bwe bulayira awo abali kumpya. Bulayire. Obusoga. Bulayire. Munga yabunaga tamanyi. Okisegera. Naye omanyi na kugambye nti babera ne bazulira musenge. We're going for his song. When we come back, we start off from that note. What type of music does he do? Tunagamba mbu Mukose yagwa oba and wabate yagwa ali ku kisaawe. We're going in for his songs. When we come back, we start the discussion. Kuba muziki producer Teddy we roll. Kabisengo busogano wajja bazinga bibusense ko dabalamu ayeje bakomolusoke niye kivumbe omu weekend yakomyoto geisa ayeje abazinga twenda milala ayeje abazinga ni musoloza bulaye 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 Yenembera bino obanja abazinga butebenkeire era buli mwisano okuba mwene kiswa atebenkeire ife tulima nasete era twagumira okudoba n'okusekera n'akaseera tupewo mivuyo tweyimbe tukulakulanya enda ife busoga omwene mwalimu ife tuli miralo omwene mwalimu ife tuli miralo bulaye 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 baga tusagambe era tubangane ate tugonzane tulime emere tweduze ebyaki era buli maka kifuka ekyetaago eri buli muntu amaido n'obulo dandali n'ebira amayuni n'omugemba omukose n'idumbu tubike mu byaki negaikulu kwibani abeyinda akamuli iganga ujiri namutumba akaliro nene mayege abeyinda akamuli iganga ujiri namutumba akaliro nene mayege tusimbe emiti tuyisege bulaye 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 twekume kuba mukenembya akenembiza abantu kamala bagatwidumbire okwekebeza ate tugondere ebiragiro imwe abato mulindelindebu okwegadanga n'okwegabula abaana abasomi mukaze kalamu n'ebyokusoma eyo masomero ima bafumbo mukumu obwesigwa kuba abaana bemwe bakabeetaaga abawulu mutambule bukalamu n'ebyokulwanisa ebyo mpita abaisuka n'abavubuka ole bashuga mami andi bashuga dadi abavubuka mwidumbire okola n'okupakasa muzimbe iganga abavubuka mwidumbire okola n'okupakasa muzimbe busoga bulaye 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 bulaye
Sounds of bulaire Ladies and gentlemen, we are going eastern part of the region. This is the Mighty Drive Show. We have a legendary artist, and he is Arnold Mukose Anthony. He's not only an artist, he's also a journalist as well. Olimba lwade bulungi nnyo lwatulwadde bulaire. It's a very, very good song. Obusoga bwogeddeko naye ate kyenjagadde obadde olina engeri gy'oli mu kuheadinga, oli mu kubulira abantu how they should live, right? Pulidemu a message like that nti oli mu kuadvisinga, and that is a role that artists actually do. Ate bakikola bulungi. Arnold, bulaire afuluma ddi? Tugenda kumwogerako era jana tuwa ku ngeri y'amagezi. Kumba ate HIV atatandise okweyongerako. Arnold, ofulumya bulaire, omufulumya mwaka ki? Ate lwaki? Yali 29. By then, ekitegeeza genre okuba kadongo kamu. That's what we should say? No. What type of music do you do? Like, I don't have any music style. That's what I can say. I just, for example, mulimu collabos nga njja kusanga Edgar nga ayina ekidongo kye, then nange nteekemu kitulenge. So kati nze being naturally talented, I can say, so long as I'm not all that good or perfect, I'm high, but I believe I have the talent. Okay. So kati let's just go comparing anti ndinga gundi because music wange it's not for competition. It's like just passion. So kati, for example, this song when I likolera obwakyabazinga bwali nga kyabazinga wakumuliro kyafudde. Naye nga tata wa gabula. No, tata wa I have a call coming in. Hey. Hello, good morning. You're talking to Farida, and this is the Mighty Drive. Twasuze bulungi wasota sebo. Kante yako ne juhudu wema byakabya mukabya. Kadongo kalala. So mbadde nkyakugamba nti so kati mu biseera ebyo tata wa Columbus, rather si Columbus, on chiefdom wa Balamoji bali basika omuguwa eno Columbus eno gabula na diope simanyi kawune, so nga every chiefdom wants to send theirs. Nga semateka wa Busoga akawayo namba 5 kalaga nti bili ebika 11 ebyabalangira nebika 11 munavanga mu bika 5 anabiranga kyabazinga bika 11 ebironda nebika 5 eva mu kyabazinga naye tata oba anafuku abanabiranga kyabazinga tujja musikiranga siwe chikola mu yesemateka wa Busoga okitege. Wow, it's different. Nti bili ebika 5 eva mu kyabazinga naye tata oba afuka kyabazinga adda kutabwa kikacho lindo ya ataze kamala okufa then ebitano buli omba ino kubanga sharing sa equally nti then kati nse bwenfolo walero omwana ngatabeera naye go bojja Edgar nofa ate omwana nga sokufuna omukisa okukola ki okomawo tojja then abadde mu kikeeki immediately abadde mu kikeeki dala zaino okubeera kati nze bwenfa mwana wo then kati asokufuna kitege so kati nga obuvuyo buze buli olwokuba nti okweyegeza kwa buntu n'amanya ekituufu nabagamba nedda mutabani wa waka ajje kitegeera nga kati nga Busoga ali confused like nga tutafuka kya kusekererwa kitegeera yansokyo abana intro ekugamba nti akasera akayiseewo Obusoga ebadde kya kusekererwa eri abantu bonna. Naye we are happy kuba by then nakubiranga already tumaze obone bamaze okulaga nti gabula nadiope Columbus nadiope akadumbula owokuna ekyabazinga. So kati nga okulukuba nti kati nawo tuli basanyufu kati n'enkubiza kyabazinga kyalina okukola kutuza ffenna buli ludda welebadde kutuza ffenna tubenga tutambulira wamu nga Busoga bino ebibaddewo bigwe byabadde bya politics
kati naawe kwe tufunye kyabazinga oba badde akwaga batakwagala tekasa tukole ki tambule wamu naye n'abantu bo balina okuba nga tambule wamu nga balamu beekumya ekyalo kya siriimu abaana basoma tusimbe emiti tulime emmere edanga tumala kuba obwakabaka bwonna bwakyabazinga bwonna bwala abantu of course lwantambuzaako mu busoga nga mugambye nti music simukola because of money but because passion nti okay lwakola some radio stations some radio stations could invite me for interviews baina shows baina even some promoters abaina bivulo abateka bivulo nga they used to call me but so this is not mostly about music chengenda okubuza naye obulwadde bweyongedde bwayogerako mu luyimba lwo twogera statistics kati obulwadde bwa AIDS bweyongedde Jona adenda banga abaana 15,300 be bazalidwa na AIDS this particular year yoka olaba mbuno that's a lot of numbers ezili mu gwanga wolowooza kivudde ku kyate tukole ki nga tunadda mu side ya music because this is something you talked about in your music. First of all balyooke baita complacence like chabulijjo like tosolwa like after all so kwa myaka 12 nga nkalina obo kitegeera nti netandika kugamba it's part of us now amuntu gamba obulwadde bwaffe atumanyi buno obwaffe nti kati netandika n'abakulembeze baffe ne batulaga nti obutamangu bwe bulwadde tekubira tamangu bwe bulwadde buno bwose bulwadde nti sensitization nti olaba sazo ne funding government uli ya ministry gamba batongere sente wevu 3 ejja ndio nkagamba nti batongere sente nti tutelekeo either condoms malwaliro tuzongereyo oba bavubuka tuwaye condoms oba kale obati wa condoms kale emisomo nti oba NGOs organizations ezim line yeyo tuzempowering zinge ku bantu babadenga mu kuda woni nga abantu bali ARVs tabafuna ne government ku kintu kimu COVID ninga ba ARVs abazetaaga tebazifuna nga bafa twala aba MP nga batanso teka aba boda abatanga amadagala nti atenga wa boda atadewa mafuta ga bwerere no budi atenga bamulemesa okutambula boda tizikiza kutambula nainga ni mwako akwadde so anti mvuga pichi yange ntolya muntu mubende muntu agenda kisula nti obuzu webuli nti tuna stigmatization we stigmatize omuntu aina akalwadde ako so abantu bakisera nti owe Kampala anira jinja ki eddagala no sikweta wanya no tugenda kukitwala just embrace it kweta wanya because tunakafuna but abantu you were exposed the way you handle a victim is not the way I handle is not the way she handles because right now if I find someone who's HIV positive it's no more bolowoza up to now akalwadde ko tukimanyi ndi okafuna so mu bwongo tumanyi ndo so kufuna accident mbade tudde no mulwadde nefuna accident nefuna omusayi so like osubya kintu kimu sex so whenever you're purifying sex one bwofuna omuntu akaina automatically obwenzi tusa kuza okitegeera obwenzi tukati omunagamba natagamba ntamanya either salibwa nako yafuna accident or they shared a sharp piece like ntochubira ano dikatona nnyo yesterday nalabya abasawo nga bagamba nti kusinziira obwenzi buli nawo obwenzi bu contribute nze wansonga emu nti omukyala asobola ogenda okunywa eddagala nga she's 2 months pregnant ngali negative nga talina kawuka naddayo ku 7 months nga akawuka yakafunye meaning omusajja yakaleese yena kuzina taba kazi be no my issue I'm telling you my issue here before Arnold oyingiramu because now this one ali mu driving on another discussion according to the survey that has been made 2020 abachana bebasinga okubeera ne HIV ate basinza you know why they are the biggest spreaders of HIV it's because they have relationships with older men. So when they have relationships with older men, because of material gains, they come back and date the actual men they would love to date. Abanagala negwakula kati gwakula ayina obulwadde juke naye ayina okumuyirawo nawe akuyirewo abakulukulu bonna abo bali because of that is the main reason bagamba they sleep with older men and yes we know they may not all cross generation sex but they are more prone to what to having this disease. So abawala bana ba university mostly kwa survey limu bana ba teens na bana ba universities
so abaana ba universities babeera eri ne bamala okufuna eri ate ne baleetera abavubuka beeno ne balwala obulwadde. So at the end of the day you don't have to maybe put it on men buno be bagenze ne benda. Sometimes it's just it's what it is. It is what it is. So ano waliwo akuba then adonda demu ekibuuzo ekyo. Yes, mukulu no man. Normally, regarding the HIV spread, we need to be practical in this entire topic. The statistics already show that the girl child that is doing it. Positive is up. Definitely. Now, Edgar, just defend your colleagues. This is what is factual. One man had capacity to infect more girls. You get? True. That is why there are so many girls being infected vis-a-vis the number of men. Asiga abala 10. Also demand n'ey'abawala abasinga obungi okuba nti era capacity many other women inasigala ng'ayumba society naali positive n'alwaza when spreading the virus so many girls. So what does this mean? It means n'abasajja that are positive balina okwekuba mu mutima basasire ensenso because some of them they want to stay easy to remain with their kids and raise them up for protein and about the money and the collection. It also goes back to a gold digger. The word. A gold digger. A gold digger. Bajja kubajja kumutire kati limansule bino the trade in the country. Kasara boli kaina speech. Bakubala bo komando walo nekinda mwe. Bakubala bo bashi. I think I think so I think it's a moral question for all of us. But most people the government issue are okay. Ano lya maliza nsonga gy'abadde aliko then tulyoke badde kugamba nti abantu however much already muluddewo naye tukyasola abantu abo. So kati omuntu atuuka mube n'agamba nfe ky'okumanya okunyula emulago jinja okusingana neibo malanga naye anywa kangende mukono jemba nkima eddagala eryange ewala nti tebajja kumanya nzije mmenya eddagala lyange mbe naliyo naye nga teyamanya nti nina mu mirembe nga sina stress yonna omanyi ne stress yasinza okutta abantu nti olwayo bakukebera nti oli HIV positive amazima it takes time okukkiriza. So kati omuntu bwagamba bwe nateekako stigmatization y'abantu nange internally intrapersonal pain nzo kufaama nagamba okay kanejjeko ekimu sigaze ekirala. So kati wesanze mu lockdown ng'abantu eddagala bali bayikima mukono entambula bagisibye tebataddewo provision nti okuwe mukono anafulanga ate eddagala tebataddewo nti oba na zino data tebamumaginze nti okay for example regional nti central okay bobanga oli wa mu central you can pick from any point near you data matching kati tumukoze eki tuimaginze tumateka bajja kumanya nti Arnold oli stage 3 Edgar stage 1 so eddagala lyo yino webitu. So nti abantu mu down era bangi bafudde ngoteka ne stress ya covid bebo uliya musimanyi wave 2 nejja netabangi because yasanga ne immunity nga yakolachi yakka. So kati nti effect tutunde nnyo obutamangu netuleka buno obulwadde obulala okitegera. So I think that's my view mweye ensonga. So omubuuza nti bakole ki tulina okubanga we balance bwekuba kulya mmere if it's diet yo tuli akawunga enkya tuliye emmere endala naye nga tutambuliza ku diet nga bwena okola ki so tugamba nti fe wano olwokuba tukaye tuwoomera lyetoke throughout okitegeera. So I think that's what should be done. Tumaze bulaire olukubye lukutambuzizaamu kwawe bbanga luku inspirinze kola luyimba kyolala naye nga tetunagenda kulimba walufunamu ine ebintu nti luyimba luno wena oba kyabazinga yampita oba nagenda ku mikolo bwekiti ne bampayo kasimu oba kasente because kyabazinga fe bantu suubira nti yali badde apekenga message because luyimba lulonje. First of all my intentions from the word you go the song wasn't for kyabazinga, it was for the people. Okitegere nera saluyimbira nti nduyimbidde nti singa kyabazinga receiving. Actually I never expected, I don't even expect nti I know kumpita
because message yange ye kyabaze nga ali ogwo negwe y'abantu naye abantu abalina okuwulira ne message erimu be bangi so bwaliwulira obana bwali receiving well bwali receives kuba kati amagezi agange asobogaleka obutagakolesa kuba ina abamuwabula abala bangi nizo kubanga nza agange bagala banga agatagasa but omuntu ono subject yaina okujamu ekyamakulu nti singa ba subjects baba babikoze kitegezo obwa kyabazinga automatically no need of even kyabaza to strain himself okubaka ebya byakola ki byatukizo byabagamba so one ndwantambuza nga mugambye nti like some not all but some radio stations in Jinja could invite me nenko interview abamu nga baba nemikolo simanyi bajaguza omwaka like that babadanga n'ebivulu byabwe nga bampita ne bakuwaye 10 ne bakuwa ne transport like that n'ogendayo so nafunamu those chini tangible nti nazimbamu ennyumba because nga bagambye it wasn't nti I'm commercializing my art no but chanyamba one nti olwaleero namwe mumpisa olwaleero one however much munkimanyi nti okay nyimba but eri na bamanyi nti kitufu kola ki nyimba nti chansinkanya abantu abayimbi bangi kwazo okulikodinga oluyimba nali ngenze mpelekeddeko omukwano gwange muyimbi okay nali muyambako omuteza lyrics here and there kati nangamba jamu tugenda recording mu studio emu kati nsangayo waliwo project ya Kawes yayimba oh we East Africans we sing a song akuna matata kati nga ina project eno eya tulibana Uganda era twenyumiriza mwekyo kati nsanga nga buli muyimbi bamuwa oluyimbo bamuwa chorus bamuwa verse kati ye okay yagabanga track ne chorus kati nga chorus wena okugitwistinga nga bwojagala nenga tefuta research meaning ojja kusanga nti ojja kusanga track yemu naye nga buli muntu alina ngejja twistingzemu chorus n'atekamu ebibye kati ntuuka yo omuyimbi muwa line ajagala nnyo excited wow ekyo bali kisuubira so sijja mwogera kuba wamaanyi ate munangeze njakuba mwesibako and tewali contract nti nkikoze bako yes so kati saga okwewaana nti ogundi olimba lwe kuba n'omuwuliriza omuwagiza yagamba so bulijjo content okitegera so kati nemuyambako kati producer we agamba but it seems you can do something nemugamba yes but I don't feel singing though I might be having I went agamba no walaba wano tuli expensive naye can get your studio tuvo wano ngati recording awala nze nkulabo inamu so ngangamba no gera we kube so ne kuba obusente bwanga bwali butini naye bwali bunje biseera ebyo wa studio ne kuba jali mtwale 15 mwaka chogo 20 nansende nyingi so kati nekati zikyali nyingi ne kuba ne tugenda actually twalikolera edakiika na 5 is that fast is that slow simanyi naye like okundi coding it took me like 45 minutes ne from studio anti jukira bwe bachindika ekirowoozo ne omwezi ogwo then I hustled sagana kapapula kitegere wagenda ebintu byo already kuba mu primary tutaya ku stage nga tugenda kapapula obo kitegere so nganze nkimanyi yanze it's of recent wetegede nti abayimbi bagena papula naayimba kitegere yanze sanga mu studio ana no papula bavu isinga nga beno papula that's why kimanya nti osona ogera mu studio nga tuna oluyimba tulimanyi kati nze yanze teri yampa rhythm teri yampa vibe teri yampa lyrics I just sat and wrote nempandika nensazaamu kyokijja kola eno verse teina kujja wano ina kujja wano like when ngam studio twava ekamocha wali studio watati koledero nengende ebwayise ewe studio wamukano gwo omulala yaba producer babiri kati ono producer omu ono natekamu kadonkamu then kadonkamu rhythm and pichipi chokusekola si yange wanze nani semanya kimanya kyenyimba obo kitegere oli oyimba buyimba okola dobozi no nze nakola dobozi nga simanyi style gyokola ki kyenyimba that's factual kati bwe ntoka mu studio batekamu ate rhythm track enyumira zeka tulekayo nga tulumaze nga tukomawo ne producer wange mu kamoto kake
nga akwatako 5 agiwa olina nyini studio amugamba mastering y'oluyimba olwo nja kukomawo ndukime Olimba choro that's my first recording. Okay. That's my first recording. I thought you were talking about the one that no, followed Bulaire. Anti abadambuza. No. Bulaire. Yes, so tukwali. Kati kwambuziza ntuka anti yao. Kwa so wakola wakubiri batagede history ya runo. So kati atuvaayo angamba encha akaongezi njja kuita okolechi oluchimi. Kati mukubire simu angamba telona like sifunye budde. Ngadu pick. Ngakuba by then nga bino bya email simanyi quality bichipishinga tibiri ngo CD yogifuna. Ofuna CD yo so na ngamba nsonyiwa. Okay, he was genuine. Abayimbi bagamba producer antambuza. Olimbo lwange nalufunya munaku nya. Ngaluwedde kubasa tebamanja sawa banja. Nabo cash down. Anoli yayi kwano gwange producer. So kubata ati creative mukwano ngamira kunkubira nangamba jangu wali omuyimbi wano naye esika lyrics zirimo obuzibu jangu nterezeyo nampa yakatwalo oba bochaba webityo so kati nembanga mukwano gwange mumbera bwetyo so kati bwenvaayo maze ku oluyimba ngamba okay fine kasa olufunye feeling eyo kwewuliriza of course newulizanga nenutambuzako kawo bayiza n'ensolo kanyanya bukira buzibwawo nembusasanya nga wanyina kumpa amukawo nenga like sibyaganya kuyimba kufuna sente just okuba owamba just kufuna mu eranga wao nyukana kuba kuna chivulu awo okya chivulu naye cyanga chivulu naye nga baina baina every Tuesday babuyitanga bu karaoke oba sibetegeera kubuli amazima kati buli wakubiri abamanyi mu kibuga opposite parking kade wayo kizumba kitamagoba arcade but opposite wabirenga okirabu mundao nga buli wakubiri kati ngatugenda yo netukuba kati tumu bankulusa baba ne bagamba kaddemu nempulira n'okuwabiranga bise kaddemu nakoko kwa mimi mukaga abafaka ne bachamuka nnyo ne bagamba kaddemu so nafuna gumu biri nafuna gumu biri yeah nafuna gumu biri so zabanfuwa so like kati with the time ntandika okubanga okay mbirimu anti walo life wetu kanga ntandika kulaba music ingansika anja kuba ke bali yenkola music ingansika so kati bwensinga na producer bamutanashi kati yaivana mu byokuyimba kati musawo aba China yana shemanyi ya agobera chemanyi kwali so kati nash akola studio kati wakola studio naina abato bange okay not biological but nze nkunganya so bana abana limbe nabo ngamba suza I take care of them bali bakuna inga bali mu music they were like 4 kati ne bakwa noli oyo producer na producer na ingena irumu ayo laba ngamba namu computer skills ngamba sometimes I'm busy but you no nkwatanga amalobozi nkulekera abayimbi obakwata amalobozi ngasange ngakolechi nga getting bichi no fine undergrad basics ABCD unatandika mpola ngakulaba ngana I can do some editings ABCD when tunanga but we can even make collab kwanda aba bichi ngo yali amanyo limbo langa ali ayudeko nangamba tukole collab bichi lokole ebiyimba yimba bingi like lakwe bimu ngatebinyumira oba kitegera kubikola bukozi kubana nyiko just ngana tukola si ya promoting eyo bikola ikimuwe kiri kitegera ne mutabinyumira kwe recordinga kati ngamba tukole yafe wano yaffe nga yes internally here marufuna akavulu nga twagala chikuba chikolabo so kuba ekyaffe then uchibanga buli muntu kakake so netukola masakato twaina kulu netujituma masakato munga kitegeeza ki masakato engande mogezi mulimu Mukose Arnold nze Mukose masakato Mukose Arnold our first kati buli muntu yenonyeze wagwa ndikola ku kasafunye ezange na initials zaba bakabali moyo kulu nainga amanya gafage nyini amakuru amatufu kitegera kati gwe mwenyini weyi oyawuteka muno kutachi ejeyo kintu kyaffe kyangu nainga esoke no yange masakato so masakato jaha masakato yeto mayude utugwako na so kati masakato netukubulima lwa fraso kabaita masakato crew kitegera Olimba baluyita masakato kuru bade manyate kuruje yimwe anti yeyo yemwe kuba mo olumba mwenga mwali mu ekitu kiri oluyina masakato kuru tuwe masakato tukomeo tutandikire ku masakato naye yana soda muina music
Ladies and gentlemen. All again. Oh, Mr. Cruz. Bam, bam, bam. Korean. Bam, 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 bam. Hey. Masaka tonge yingi. Ah. Hey. Masaka tonge yingi do. Tuwa kuwa muziki bona ne basirikamu. Masaka tonga yingi do. Ne waba mufumbo. Ne wakadukayo. Hey. Masaka tonge yingi do. Tuwa kuwa muziki abatone bamenyekamu. Gwe masaka tonge yingi do. Owendugo. Ha. Sirikamu. Unano mugere asaba ibere. Masaka de sonze ndaraga munwa. Mukomo bere afuma buruga. Masaka de sonze nifuse murwa. Oh mwele mu asaba mbere. Masaka de sonze afuma burango. Kuba masaka do maranas. Kuba masaka do imaranas. SKVM Mr. Cruz. Producer Nash. SKVM Mr. Cruz. Producer Nash. Masaka tonge yingido. Tuwa kuwa muziki bona ne basirikamu. Masaka tonga yingido. Ne waba mufumbo. Ne wakadukayo. Masaka tonge yingido. Tuwa kuwa muziki abatone bamenyekamu. Gwe masaka tonge yingido. Owendugo. Ha. Sirikamu. Anyway, wendo wentonze yingido. Sita kuruzinga nyini mutwe. Fumbira mutwanze fumbe bigereo. Muganda wagerugo tunkanye fumbe. Sebigera zunga ta speaking less. Mikozesa common sense. Gatagata sentence. Sebe wachimanyi masaka tufe namba moja. Namba moja. Namba moja. Masaka tonge yingido. Tuwa kuwa muziki bona ne basirikamu. Masaka tonga yingido. Ne waba mufumbo. Ne wakadukayo. Masaka tonge yingido. Tuwa kuwa muziki abatone bamenyekamu. Gwe masaka tonge yingido. Owendugo. Ha. Sirikamu. Ana good. Oh, Mr. Cruz. Bam, 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 bam. Emus Korean. Bam, 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 bam. Hey. Can you only sing in so? No, first of all, I thank God that I love and I treasure who I am. The first thing you have to know is my tribe. My identity is my tribe because I never applied to be so. So, you have to be proud. Before even becoming a Ugandan, I'm a Musoga. That's it. We are proud from the and in everything I do. That's why all my drive was no Mulangira. All of my intros are in Lusoga. All of my intros. Yes. Proud of where you come from. That's it. Even the times of Nasigaland, because I never applied to be so. Naye obudde tetulina tusigazize dakika nga 12-15 show eggwe. Tokyali mu music oli mu mawulire saawe n'abantu gye bakumanyidde. Kiki ekyakujjayo? Nga mbagambye, first of all, nze singa abalala sijja kwekwasa nti oba bansabanga sente ku mpewo because nga mbagambye music samukola wakufunamu. They never embraced my message, especially in Busoga. That's what you government. Sina sente, like zente kama kubasi so ya musente. Katinga nsubira omuntu ali na magezi. So gamboke, let's promote. Kwanza na wamu na yibyanga bwerere kasopa transport atosa nkobya onakola ki? Na nkoma kasa message yange bokola ki? Ebange etuse. Kitegeera. So kati nze ngoli bwa bata sinye message yange. Sina busobozi buteka mu sente kubasaga kufuna muki sente. So nembanga music wali era nkimanyi nti mulina but neloza wali competing in the music industry kati nsubya nali competing. One, olaba in my rudimentary mind nga sina muntu angaidinze nti bile bikola just storming the studio. I came up with the lady nga sina manager, sina mukugu mu bya music asonga idinga nagamba okay really kijichuse boti vibe jifune boti but I managed to do so. That's the guys. If I had management
nga nange nkisaddemu nga okay it's now business. I believe naliba dancing abanye because everything of mine was in Lusoga. That's my identity. Nga toli nga matimbo Luganda, nimbo Luzungu. Oboloza te wesalako market yesinga because you had in quotes you wanted to do only Lusoga. Yes, and kunze. Maybe ekyo kyakusuula. And kunze. Yali abasoga bokka. Nga kunze. Sali ko zeros. Reason being, we listen to music owaba Congo. Mameka manyo Lukongo. But tuuliza music waba French. Mameka manyo French. Tuuliza Zouk music. Zouk music si wafu bana Uganda. Naye si Luzungu, almost Luzungu, but tuuliza. Naye nze ngamba oba wakyesalako. Okay fine. Nze nganzi nizo kuba abakubye olukongo abakongo abasinga balutegeera. Nizo kubanga nesalako but toli kola kintu kya bonna. Era buli wokola ekintu ng'ogamba kino kikoledde bonna weerimbye. Get your audience, get your target customers, ogambe kino kya batooro, kyo kya banyoro. Singa abasoga be-embracing music, for example wange. N'abasoga bali e Buganda bajja mukuba gw'omuganda owuliza music w'omusoga ng'omuyisa ku musoga ali wano. Okitegeera. Before you know it, gikikoma okuvuga mu matuugo. Utandika opikinga. Nobody with that message. But this obo kozechi olusise. Ndifuga ndogamba kitukedde bonna no usa tona kyokoze. Get your audience. Gamba nyemba Luganda. Nyemba Luganda. Nti omuganda ali mu America. Ajja kuba shimbe kya kitamye omuzungu agabe kiki kino. Agambe let me listen to. Naye atamanyi kyakola kiki kyawuliza. N'aba Kongo bachi etawana bakitukuba. Nifuza news ko ntimuza nyonyo tanago mwagala. Nti futi obwebuzi batulina nze so kyokusalako. Yali losi yange. Mine was musoga. Nga kimanyi nali kudala gwa chapati mwankole omusoga. Bali ka flash kenga na radio ke. Na kubolimba luwanga naluddamu. Omunyango ajagamba nakyo kiyimba kyekyo. Before you know it agamba nange mpampulirize. Nene competition je wali sanze wana abana ngaba kwa music Arnold. Music uwe go ku bagatira nyo kutamba. But si musoga. Kadongo kama ngatatira nyo kutamba. No. Kyogamba ani atamanyi kafera. Bamumanyi naye nga ani atamanyi mukabi ani atamanyi neguno omulembe tebamanyi sebata muguno omulembe tebamanyi. I'm telling you in this generation we lack identity. The only person who knows is Walukaga, and because Walukaga has tried to blend omanyi wachi we lack identity. Ugandans we don't have identity. Tukuba everything nti ono wakadonka mugula banga abadda alemeddeko bajja kumutwala abandi music tachatunda ava mukadonga mala benti basembye kishegera omulembe gukyuse ano ngamba the problem is not artists. The problem is the industry lacks identity. Nti munaje bwakuba music olwalero manya mu Nigeria omukongo akwa music manya mu Kongo omutized wakwa music manya mu TZ nawo mu Uganda yinzo okuba nolowooza ati mu Nigeria muzungu shegera mu Nigeria we are competing with the market already established. Okubye music wongo nkubye mu Nigeria already mu Nigeria na competition yema. And you will say the music that I would do for Ugandans they don't like it as well. Na ubagala biri no sibiri kyengugamba ntife bwatandika okukopa Edgar kyakola bwekyo kyewali koze kyewali badomanyi ekyamakulu okita kitegera Edgar gwokopa ye ya setting ya target ye bikimu kinanzo wali kutandika mighty drive nga ya van simanyi gwaje otandikira byabirubirwabyo nja kuwozaamu nati kisijja kwa kiroto kyo naffe tukopa kyali kyaffe nsinga badonkamu olwachi abantu bayayana okuwuliza abagenzi abafa abakadonkamu olwachi bayayana naza music waabwe because they had the identity uli abasudde kasozi kafero nenga bafa nti music waabwe yali identity ngomanya nti kadonkamu abana Uganda nti kafero n'ogenda London ne bakakuuma na Prince nabona ekitiibwa kya Prince sebata ne bakuwa ekyaloodi kishege nenga bakwata manyi Uganda njagala ombulire bana Uganda ameka abayimba oluzungu wano nga abayimbya mudongeze abali bafunye ku titles ezo nti go Prince go Lord naye abakadonkamu bali bafunye ku bitiibwa nga babwase bana Uganda si awards za wano kishege Karicho Awards nezigamba gwe you were Prince in music. Nakula manyi Prince ya inti na mlanga nti ngatumaliza ina plans azili first of all like talent never grow old.
talent never grow old. No musamba mpira ku myaka 10 once in a while ojoginga mu yaga sajjo yalinamu kitege obaka katukamuko okola no government era subira tune. No, I'm trying to draft a project within Digitalk. Within Digitalk nti vabenti tufuna oluyimbo lwa Digitalk as a project. Really yours truly proudly sponsored Nti, and delivered by Arnold Mukose Anthony. Written, directed, delivered, produced by Arnold. Nti tumanye nti niwo bote na dobozi liyimba netwagala nacho twagala nyo bali professional oba gusekera gwali wabweru but we are all born artists. So ekyosobola okuyimba ekyo saga kuba perfect nangwe ekyosobodde mu ddoboozi lyeryo. Music is art and any mistake in art is a design. If you can speak you can sing. That's the principle I'm on in music. Motivations kati oyina abantu bozaamu amaanyi ngola ya datu. Not really. Obuzova butezula nayagala okope Edgar alina gundi talent nala. For example, hip hop, buli wakadonkamu nayagala kuyinga mu hip hop. Kitegera ngatusona ebigambo sana kubyogera obimba buyimbi. Kitegera nofuna omukisa nagukwata yo naye nogamba nze mu hip hop ndista naye nga tokuba hip hop oyimba buyimbi oli mu band naye kwandi luck was on your side. So I believe all of us can do anything for as long as we are determined. Kasatu wenyu manogamba bagala kunsekerera. For as long as you walk you can dance. Indeed. Olaba buli dance gozina. Buli dance gozina. Abako omuntu alina talent abako kyamukopamu. Wizo banga olaba nga anti kati Karuhanga toji sa mugongo kati bomanya okala mugongo zinso omutwe zinso mu mukono zinso ekigere omanyifu twese ku kintu kimuntu kiwato kikola ki kino kuzina segera anati abantu we bamanyaawo bana nyinyi tolaba ngo omuntu anyo omuntu olabanga nga olaba omuntu gutambulide ku osegera tolaba ngo azinso mu bwabwe guti nasi kiwato olaba natambulirako oyina na sliding abigere byoka anadinga tumaliza ani ya kuinspire ngo kuja music. First of all, I'm an ardent consumer of kafero. Era music is a CD a young. Musical wange so kuba na nyimba 10 na kafero taina ako 3. Then I used to nagalanga nnyo country music. Only that that's why olabanze obuli munyimira aina doboze dene. Like a national dene. John Black. Martin Angume John Black Martin Angume John Black wa John nayo kugamba bali baleje Martin Angume Sam Gombia abajukira bane Martin Angume sajja bayimba bulaje mpale nywera miguwa nze tomanyira genda ate manya kino ate ono Joseph Ngoma bazimuli era olaba nze mu gospel music Ngoma is one of my best. Sam Gombia. So nze nti bwe nkubulira Jimmy Katumba. Nti my music awatambulira kati iyo iloja agamba Jimmy Katumba yani but enze je ntambulira. Roja manyi bali era ne Sam Guna tamanyi. But nze chenga kulaga nti eyo gitambuliranga line zange. Okay nizo kwasimanyi biyimba but bwe ntula bwe musically obomaze kasandwa niyo basimanye kubiyimba dobozi ebikibichi ne kasana kuweza music went awunzo wontuse noteka ne kaferawo that's it so nembanga awent ambulira mwaka talekeka ngatumaliza ngate tunamaliza wali ekiyimba ekiri mu circulating asimanyi lwaki aba UCC tebanachira kwa sente nina luli lwali balusiba luno siraba sente nina ndakana loga siri malungi luliya sina manyalwa kitebanya duma sente nina ani kati bulwongo banja kulunonyereza paka wetuva ono ngena nonya sente nina. What is that sente nina simanyi ne artist ya kiyimba simanyi lwaki ono minister ani atera okuvayo nagamba bannange bamusola kati human rights simanyi lwaki abayo sisite bannavayo kwogera ku kiyimba kibi kali akayimba ko mwana kali tekaina na buzibu wonna ne bakakwata babakwata mu kubakali kakwata mu mugati na yero simanyi lwaki balule selusa mogerera mu idiomatic expressions rimba mukulu Arnold bera kakagambo kamuko gamba abayimbi okusoka byonna abayimbi mubene mpisa mwagala omulimo gwamwe never despise people
kuba tomanyi oyo gw'onyooma olwaleero enkya agenda kubeera ki bakuyita ku interview n'ogamba mulina abawizi abameka basatu sijja kujja but growth success is a combination of things noba mugagga ngwena buli kimu naye ng'ebimu tobirina ebitalabika omanye mugatta obugagga obulabika n'obugagga obutalabika treasure much obugagga obulabika I mean obutalabika than obulabika nti buno obulabika busobola okuggwaawo naye butalabika busobola okuvuga ne bukuzza ku bulabika naye ate obulabika tebukuvuga ne bukuzza kutalabika nga ki empisa okwagala okuba passionate okwagaliza okuwuliriza okumentalinga ebyo tebabitunda era tulina obusaba kulaba Mukose n'ogamba oyo menta ng'omusanze busanzi naye kifulumye okiwa omuntu teyasobola kulaba nti alina empisa ng'osirise busirisi naye kola ebintu ebikulaga nti olina empisa wuliriza yagaliza tebajja kumanya nti oyagaliza nga tokozesa ekikolwa kiraga nti oyagaliza awatali ekyo mujja kuyimba mujagaliza mu mutima oba toyagaliza ojja kuyimba oyimbe okunkumukenge ennyenjo ozine buli kimu naye nga okomaawo nja kuba ekyokulabirako olaba bebekulu bamuvuma dumpa wine bebekulu bamuvuma mubi bikimu abikoze naye bw'otunulira abaana bonna bakutteko musical teyamwogerako kibi nti yanfairinga simanyi yankutogera okitegera nti at least ayinza okuba munafu mu birala naye bw'obeera naye takuwa amenga sure nti ovaamu ekyo tajja kutwa mu studio nga tokozesa rehearsals zimala tajja kutwa mu studio nga toli perfect like agamba kola nnyo era bw'agamba nti kati ono olimba tu recordings yakwenda ku media houses agamba mulikuba olimba mukube ekima ky'omwana wange mukikube nti akupushinga naye eri abayimbi tumanyi olwaleero nga ne videos oba onyimba zibakola n'abaana bapocoming tezifulumanga ndazifulumanga naye wana mu bantu tetujja kwefula ba anikati katubaleke so nti kagambo kaina nizo kwa na bingi naye wakadde bangambye kanonyo so ndowooza nyizo kuba choyizeemu gwenyiziza nsonyiwa afunyemu ekitwale mu byenjogedde ebingi londa mu ekirungi eki kyokotambulirako ebibi ebingi byenjogedde binsonyiwera bidropping londa mu kirungi kyokka chofunyemu aba drive mwebale nnyo niwakade mwangudde ko tumakole na poster sayamba na gagozi kwanda muchaza abayimbi nabagamba de gagozi sikana ni mwambulide nezinezange ngasadde otherwise mwebale nnyo mwebale n'abayi baffe mu bintu ebiti wabeera abantu betuyita ba quick fixers nti bo babeera on ground ate babeera tuli multi talented oyagala muna mateeka tujja mu kuwo wano oyagala muyimbi tumulina oyagala modo tumulina bonna ate benabo Arnold, thank you for coming in and I've got story mugenyi era katukukomyawo Farida sibula abatulabe then tuyoketugenga tuva wano mbagala nnyo abatulabye olunaku lwaleero naddala mmwe abatulaba buli lunaku paka Sunday enkya tulina snap talk esaawa zibeera 12 ez'olweggulo paka saawa emu nga tulina omukyala the beautiful Teddy nga abatwalaganya so tubasaba mubeereeko nze nkomye wano mbagaliza weekend ennungi ate temunywa ne muvuga munywere waka balanzigale. Alright. Munywere wakanze sikiriza mukunywera waka yadde n'okunywako naye olusonywamu. Ladies and gentlemen, thank you so much for watching the Mighty Drive Show. It is always a pleasure to have you here. Tuwadde n'omwami A2M webangambye Arnold Mukose Anthony. He is an artist, he is a journalist, and he is a philanthropist, a very, very good guy and a friend of mine, and my producer, my programs director. Thank you so much, bro, for coming in. And then Sikozenzeka wanwalo mchala wa mitandabukera Teddy Tenjo. Then Aline Rogers tulia habwe ne omyayo wamuyita Kato tumusime. He makes the magic happen here. Msaja ali so passionate. Thank you so much Kato. It's this one on a special note. Thank you so much. Then guys, mwebale nyo. Today evening, Voltage Show returns with Luede Lillian Omumbeja Princess. Yes, that lady. She will be moderating the discussion. Today, 7 p.m. to 9 p.m. Agena kubera birao. Tomorrow, ngawe Snap Talk Show. Ebirao then on Sunday, Edisoli Omukulu Libali Komao. Then on Monday, tujja kuwa tukomao jukebera Black Monday. We talk about corruption and all the corruption scandals that have been happening in the country. Ladies and gentlemen, God bless Uganda. Good morning. Thank you.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.